Abatulaba balungi mwenna abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Sechi, President w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga era followinga edde Mix Media. Ku Facebook kwetuli, ku TikTok kwetuli, buli wamu yonna kwetuli. Abayizi abasobodde okugenda mu ssomero bannange musomere ddala, n'abazadde abazizzaayo abaana mukoze ky'amaanyi nnyo. Abasobodde okgendako ku church mwe abasinga, abasiraamu ababadde mu muzikiti muli b'amaanyi. Aba Seventh Day mukulikeyo ku church, n'abo abatambula abagenda e Namugongo. Katubaagalize okulamagawo okulungi, katubaagalize ebirungi. Ntumirako ku abo bonna abafunye ebirungi, nsanyuka wamu nammwe abafunye ebizibu, Mukama Katonda abagumye. Amanya nga bulijjo Uncle Sechi, President w'e Masaka City. Olunaku olwaleero nnyina omugenyi wange, ye ndowooza mumulaba, mubeere ku TikTok ne mumulaba ku TV, mumulaba ku mikutu egy'enjawulo, abeerayo nga ebintu abikwasaganya. Musajja nno munnamawulire mulamba, ate musajja munnakatemba, ebintu abikwasaganya. Omukulu taata nsanyuse okulaba n'okusanga. Nange okusanga mukama wange. Ogamba otya? Nzaani ayikudde Mix Media. Bitambula bitya? Mpola mpola. Moli? Mwendi. Bannange yono ye mugenyi wange nambasa basooke ababuuzeeko. Abeeyanjulire n'obbeeyanjulire. Amanya n'eddoboozi Ronnie Segujja. Abasinga obungi mumanyi nga Benja, mumanyi nga Benadi. Lyonna lye mumpita. Ate lya Benja lyava wa yeri mu firimu. Lya mu firimu era abasinga lye bampita, abasinga lye bamanyi by the way. Naye ndi musanyufu okubeera nga okyazizzaako mukama wange. Ekyo kye kisinga. Okulidde ludda wa? Nze enkula yange sivudde nti eri mu kyalo nti nzize ate nalima ate nakola ki. Obwo obulamu sibuyiseemu. Ndi mwana wa mu Mmengo. Mengo Katwawo. W'ozaaliddwa, w'okulidde. Maama wange wanzaalidde, naye mwe yali okuva mu myaka nga 6-7 nga mwali mwanzaalidde mwenkulidde. Mpozi we nali nkulaakulamu awo nga ntuuka oba nali mu senior 2 n'ennumba e Nansana. Nansana ng'waliyo. Nga mukadde gy'azimbye. N'okusoma nno nsomedde nnyo mu kibuga. Saidi ki? Nasomerako kasomero kali awo bakayita Faith Primary School. Weekali awo e Mmengo. Obi wammwe. Abaana ba Faith omubaayo ndi obi wammwe bulungi nnyo. Nasomerako awo ku Faith. Nasomerayo okuva P1. Kuva nursery paka P4. Then n'ennumba egundi Kawempe. Essomero baliyita New Bubajje, nayo nenvaayo. Bwe navaayo ate ne bankasuka emukono. By the way, ebyembi bisekera naye ekyanzija wano ku Faith ng'eddalu lisusse. Ng'ejjukira nakulira muno ng'ate bagamba eyo mu Mmengo Katwaba yaye bangi biki. Muzeyi n'agamba omusajja ono nga nze yankasuka wala naye kamulinyise mu Kisulo abeereyo. Bwete mu P5 ne ŋŋenda mu Kisulo. Obulamu tebwali bwangu mu Kisulo kubanga n'essomero nali sirisiimye. Naye kale namaliriza nasoma olwava eyo ne bantikka paka Mukono. Nga balaba ndowooza wano tewajja kummalira. Bwe nagenda e Mukono nasibira ku Mpoma Royal College. Abaana b'Empoma Royal College balamusizzaako essomero we liri awo Mukono. Nawulira Mpoma Royal College nga ly'amaanyi. Oba tonatuuka ku Mpoma Satellite. We liri awo mu kaalo bakayita era Mpoma. Ba Obbi ne ba Ogizi ba Mpoma batumiddeko nnyo. Bwe navaayo kuba nasomerayo yo senior 1 paka senior 4. Somedde nnyo mu masomero mangi. Ne Mukagolo wagirumbawa. Nenzija wano ku Lubiri High. Somero eryo nalyagala nnyo. N'essomero lya Beto waliwo n'akatale. Lubiri High School nalyagala nnyo eryo essomero lya Kabaka. Ni musajja wa Kabaka.
Nenso wenavaawo ku Lubiri nenzija ku Muteesa. Muteesa One University. Era ndi musajja muyivu mu mawulire. Nina degree yange mu mawulire, so tondabira wano n'ennyombo oyinza okundaba nga ndi mu katemba n'ogamba akasajja bannange tekalina bitabo. Nina ebitabo. Ate n'ekirala sigamba nti nkola kuzannya kokka, ndi editor, ate nga ndi camera operator. Kati kwegamba byonna bikwatagana mu art. Bw'atyo oyo mugenyi wange nno gwe nnyina olunaku olwaleero. Abasinga obungi mumulaba, mubadde mumulaba ku ntimbe, mumulaba eyo ku TikTok, mumulaba ku YouTube, ne ku TV makulu abeerako nnyo. Kati olunaku olwaleero nno tumulina. Kaakati agenda tubuulira yayingira ddi firimu mukama wange. Okufuna ekirowoozo. By the way nno nga nsoma, saabiina nnyo mu mutwe. Saabiina nnyo. Naye kale nga nnyina abantu b'endaba ne bansanyusa nga bazannyira ebinyumira ne nga naye bannange kale nga kale benyumira bunyumizi. Naye okuba nga atandika okufuna interest yali VAC. Yali VAC ya form 6. Manyi we tubeera mu VAC awo eyo VAC eba nnene. Nga naye bannange lwaki mbeera wano ewaka. Naye kuva ddanga ebintu bino ebya editing biki ebya kamera ebyo byagala nnyo. Era nali awo mu VAC nga nkola buli lyrics video awo. Ne ntandika okukola busikiti awo. Ndaba ebintu binyumira. Ebintu bikola ki? Ne ngamba naye kiki? Lwaki sigira? Ne ntandika okuyiiya. Mpiseewo nti okulaba nga ntuuka mu film industry. Kati lwali lumu olwo nga ndi mu VAC nina we nali nkyapira awo awa Namasuba. Abantu b'e Namasuba batumiddeko ko. Nali nina we nkola awo nga waliwo edduuka litunda amasimu biki. Yali oba 2 kuba namala form 6 mu 2019. Kati nkola ebbanga lyayitawo oba myezi. Namalayo kebbanga myezi ng'ena. Kati mba mpita ayita biseera ebyo Facebook yali ekyali y'amaanyi. Nga tennagwanga wano weeri. Mpita ayita ndaba ekibiina bayisa auditions. Kibiina ki? Kibiina bali bakiyita by then bali bakiyita The Billionaires Dynasty. Naye kyannaku nnyo nti tekikyaliwo kyasasika lwakuba kya transforminga ba directors ba transforminga The Billionaires ne bava mu abagenda ne Dynasty ne bagenda. Kati waliwo abakola The Billionaires Empire. Nga ekyo ekibiina mwe natandikira. Nasangayo omukyala bali bamwita Senga ndi wa Beene. Omukyala oyo so nga yazanyirako nnyo mu ba Ebonies. Abasinga bamumanyi yazanyanga Senga Senga Ketra mu muzannyo gwa OMG. Y'omu ku baali batikya bange abaasooka mu firimu. Bwentyo ne ŋŋenda nga nkola mpola bansaba ssente abo. Olwo bakusaba ssente? Bansaba ssente. Basooka ne bansaba emitwalo 2. Ng'olwo gyaki? Registration. Ne nga egyo nja gisobola n'enjiwaayo. Banaakamala osasula egyo 2. Bangamba ogenda sasula emitwalo 3. Membership. Olwo nga kubaako kinaki? Membership just kubeera member wa kibiina. Kiki? Kale we waziwaayo? Sente saaziina mu cash kubanga omulimu gwe nalikola sigamba nti bali gunsasula. Naye nayiri bampola nga akasente ke bampa sitolako yadde 10. Eri mu kibiina? Eri gye wali okola? Gye nali nkola kubanga nali nkola nga bwenzira nga bwenzija bwenzannya. Nagamba olwa passion gye nnina tandisuru kyagalo kiyingiramu nnyo ate ntuuse ndabye ku bagundi awo kuba baddemu ab'amaanyi abantu abanene. Kuba we najjira twalina firimu bali bagiyita Lecturers Seed gye baali bakolera rehearsals awo.
baali bayise omwami Sendi ono Katumba Faizo ng'agenda kubeera part of the cast nga mwalimu awo abantu mwalimu Muzeeyi Yasin Lubowa kana yagenda kubeera part of the cast kati ngandeba abantu ebikonge binene tandiso basemberera ninga wano sivaawo nairi basente paka nzijukira mukadde wange yannyongererako ezzike mama wange nkwagala nnyo yonna gy'oli namugambako yansupportingirawo namugamba mwana maama ebyaddala samwa nti kifuna ebyaddala ngenda kuyingira firimu ekijja kijje nagamba naye mwana wange ebintu ebyo kalo bino ebyamawole byali abirina oba byali bwe njiri ba ssente ne ziggwayo nagayiriba emitwalo gaabwe 3 oba nagayiriba kale nga buli kasente ke bampa sijjukira bbanga ke bampa nfunyeyo ekyebiri kankitwaleyo nfunyeyo ezzike paka ye nazimalayo akaseera kaatuuka ng'ebyaddala ono obudde byetaaga bungi kasikyalina budde bwako mulimu eri olina kubeera eri ku kibiina alina kubeera mu kibiina kyokka teri ssente yadde ekya n'ekikumi gwateekamu ate ekiri ku bibiina ebyo naddala ebitandika abaana babonaabonera mu bibiina ebyo twakuba haso osasula wemugenda okukolera rehearsals osasula ekyokulya gweyegulira muyinayo shoot olina contributinga ku kamera already wasasula dda sente zo membership transport gweyeteekamu ebyaddala nali nkyagala nga naye nga mbalaabalamu kati conflicting loyalty omanyi nze nali musajja nasoma Sara ate ne gugundi nensoma divinity waliwo ekyo kye bayita conflicting loyalty nkole ki ebyaddala ngeno ku mulimu nzijjayo akasente ate naye eri nayo njagalayo naye nga teri ssente n'ogamba ogendewa naye nagamba omuntu amanyi kyayagala ekijja kijje nasooka nembala njukira nali mazeeyo ssente neŋŋamba kati kankuŋŋaanye ssente ezigenda okusooka okumpisa mu bbanga lino nga sikola ndi mu firimu ekigenda okuba nga zikintambuza transport ebyendya nga ŋŋenda mu gundi nenkuŋŋaanyaawo oba emitwalo gaali 21 neŋŋamba ati zino zigenda kuntwazaako nga bwe nnoonya omulimu ogunfevaringa nti nja kuvaayo ŋŋende neki neeno mu firimu nsalawo omulundi gumu ennumba obulamu tebwali bwangu jjukiranga twali tukolerawo ku Muganzi Lwazza ku rooftop ambeera Nansana bayibeenu olina okufuna transport kujja eri enansana kuba twali tukola ennaku oba 3 n'okubalansinga tokola ki naye mukadde wange yali atunda ngatto in fact atunda awo ngatto kaguje namugana naye maama lwaki tontwala ne tukola kubanga omulimu gusobola ki okunfevaringa nenkola nga bwenzija eno nanga naye mwana gwe lwaki ebintu biva kutwalira butwalize tokola ki nga maama nkyagala nenga omanyi mukadde aga waki jangu tukole netandika okukola ate nanyumirwa nga nkola ne mukadde nkola making sure obeera dakika nga 3 mama ngezi tajja kuyomba atajja kuyomba eyo wabalala soko malirize wano nga tosobola nabbasaba maama oyo mwebaza nnyo mu lugendo lwange luno olwa art ne wano wentuuse abaddewo big up nkwagala nnyo maama wa ate edadi yansupportinga teyaŋŋambako nti
nti togenda era naye nakimugambako naga tewali buzibu genda oba nguyite mukisa oba ki bazadde bange nabafunamu omukisa buli ne mu kusoma kwange tebabadde nnyo bazibu waliyo abazadde ate nga kibi waliyo abazadde nga yafuga omwana tawuliza nnyo side ya mwana tawuliza omwana muweeko opportunity naye yeeteeseze omwana bw'agamba nti njagala kino nti njagala kubeera munnamawulire ate bw'omutwala eri mu busawo bebo b'osanga abakubeesemuwuzi akuba abansi n'atana abatakyagala muleke angire kyayagala babadde supportive tebambeeredde babi kati ovaayo otya mu ekyo ekibiina okujja eno okuyingira eno gy'oli Kayimbira ombuusizza nkubuusizza kati tutwale mpola mpola kale emu ekiri kiri ekibiina mbeeramu mu kibiina ebbanga tukola firimu natandika era munnange ebintu bizibu nebaza omukyalo oyo Aisha ndi wabeene waliwo awo omwami bali bamuyita director Walakira waliwo mukyala Namatovu waliwo omwami naye babuyita Mukasa bali ba director balungi bantendeka bulungi nnyo abo be nasangayo abantendeka tukola wayitawo ebbanga oba lya mwaka twakola rehearsals kati kankubuuzeemu kati ono mu batendeka buli muntu bamuwa ekyokuzannyako oba anti kati oba bayigiriza nti olina kuyimira booti mu kamera olina kuba booti ne booti by then engeri gye twaliba amateur ekintu tuyingira buyingiza ebyo byonna bibeeramu bakuyigiriza bw'oba oyogera n'omuntu mu kamera okola booti emikono otambuza booti face expression biki bw'oba ozannya bwe bityo natendekebwako so naye ng'ebintu tebigatta ndaba njagala naye mwana nga tebigatta nfulumya kingi wali kyenfunamu naye nga njagala so wayitawo ebbanga lya mwaka twakola rehearsals omwaka mulamba naye nga tukolera feature ya ssaawa ejya mwaka mulamba buli lunaku ospendinga ng'omulinayo rehearsals okuba twakolanga oba ennaku 3 tujjukira bulungi naye tugira tukola firimu tushutinga awo obusiini siini bwaffe buggwa oba nayinamu nga siini 3 oba 4 nali nzannyanga mutabani wa gundi wa Sendi ono Katumba Faizo nga taata wange yali lecturer kwatagana yali esomesa baana HIV bwe bityo ntegatta naye bwe bityo firimu yatuuka ofuluma ng'ate editor abyonoonye ate sound ate mwaka mulamba olwo nga tolinayo bantu boogaba bannaye tugenda kufuluma ngamba firimu yafuluma era mu bufu bwayo n'ebyekisiru byayo ebyalimu yafuluma ne tugikolera ne premier awo ku Club Obligato twagikolera premier ne tufunayo ko ku bantu abajja okutuwagira bwe tutyo tugira mpola mpola sofa olulwe lwali entandikwa yange okubanga ayingira naye nagamba kati bwe twamalayo firimu batulimbalimba awo mugenda kukola firimu endala olwedde biri bifudde mugenda kukola seri tugenda giteeka ku TV bweti TV bagibagamba omanyi kubayiiya buyiiya ne batuguzaawo zisimanga zi script bagituguza oba emitwalo 2 script of script mumuyiseemu naye era kale sijja kyogerera wano gangire wetwamala batuuza script yawo wayita ebbanga wali amyezi emeka nga tewali kiddako naye waliyo kyali wange yali mujagujagu ye yalina ebibiina ebya bibiri byalimu yalina ekibiina kyeyalimu kyali kya mukyala Lady Aisha mukyala oyo bwanaye mulungi nnyo talina tabbu baali bamuyita Semanda Alex ekibiina kya Lady Aisha bakiyita Feisha Pictures
naye yali chali wange nga jali neno mu billionaire yali eno mu billionaire nga neri jali mu face kino kyo tebakigaana oba kikkirizi akisinzira amateeka g'ekibiina naye kati eno bayite batugaana osobola okuzanyirako ewalala kati nga bwagira bwazanya eri bwazanya n'eno naye nga ayiriba art kati awo ndowooza ye yali omusingi gwange yali entandikwa yange okubanga ndaba ku kigundi wendaga kubanga ye yali eri ewa Lady Aisha Kyomangi ate nga Aisha Kyomangi ali mu Bakayimbira Dramactors kati Bakayimbira Dramactors bayita auditions abaana abaali mu Feisha Pictures bo ne babagamba nti Bakayimbira auditions nga tetubimanyiiko kati omusajja ono era mwebaza nnyo nze Manda Alex oli wakabi nnyo twali bakyali nga bwe tugiriba bwanza mu bukuku mwana bana abantu balina gye batutwala ebyaddala tugume tulabe kati bwe yatuuka teyanneerabira baana bwe baabayita abafeisha kubanga abafeisha baali bayitawo bo buyisi mu auditions z'Abakayimbira bwe yatuukayo teyanneerabira nkubira akasimu kiki muganda wange Roni biri bitya anti munnange tewali tabbu nti eno gye kyakutedda Bakayimbira bayisa auditions nemugambe ekiki oba kola olunaku saali mu tawuni nkoze ntya auditions za leero bannaye oba osobola yitawo nenabana nkoze ntya nga sisobola nga ebyaddala sigenda sisobola naye bannaye nga kiba kinkoze bubi nedda naye ojja kugezaako oba enkya nga simanyi naye kandabe enkya ngenda kukeererayo ku makya leero sijja kusobola kanfunzefunze ku story enkeera nzija naye nga sinajja nina kakyali kange ka Barbara bakayita Barbara Clarissa kaagala nnyo paka kati kakyali kange nako bwe twayiribanga eyo mu Billionaires Dynasty nasooka ne nkakubira ku wooli tugende mu Bakayimbira auditions biki naga sijja sobola nemugamba ate enkya lwe ŋŋenda tugende ye kale baali bamumenye bali omutima gawulira ati amutamye abikooye naye ffe nga wotumanyi abalenzi tulemerako tuyiriba kaŋŋende tuuka mu Bakayimbira auditions nasangayo Mwami Ssenkubuge kati wano mu audition kyali sajja ku auditions kubanga sajja mu auditions olw'ensonga ze nkugambye nti nali wala oba naliwa olunaku olwo auditions naye kale zaali zikyagenda mu maaso lwakuba olunaku lwennyini auditions si lwe najja nkeera kati nzija nsangawo awo omuvubuka baali by then nali simumanyi naye essaawa zino namutegeera baali bamuyita Wiriba nga waali awo ye yali aluddemu mu Bakayimbira mugamba mbye wano wabaddewo auditions naye oba zikyaliwo banga zabadde za jjo naye togera bingi kansooke ŋŋende mbuuze n'agenda n'ayingira saategeera gwe yali abuuza n'akomawo naŋŋa it's okay so oyingira okutuukayo mu office nga Mwami Ssenkubuge Charles James Ssenkubuge omusajja abadde menta wange mbadde mulabirako kuva ddala natandika omwagala mu kigenyaagenya olwalaba kigenyaagenya Sergeant Mpiima omusajja we namwagala yene eri ku TikTok etambula nga bali eyo mwali omusajja yabikanga abantu si eyo gundi oyo wakigozi aba ogwo muzannyo ki kigenyaagenya siyo kigenyaagenya namuwulira buwulizi kigenyaagenya yazannyanga Sergeant Mpiima mwayi banamugambe abo gundi baleera kalanzi kacyapizo nga bajja buzi
ba Lady Aisha nga nabo bakyali baana bato. Omusajja oyo mwenna mwagalira Charles James Ssenkubuge. Kati omusinkano mugwako mugwako. Ebiseera ebyo by the way nina wembuuse. Twali tutandise okusoma nali already applying ku Muteesa. Kuba wayitawo omwaka ne tu applying oba twayingira ffe 2021. Awo we nayingirira ndowooza Kayimbira. Kati ntuuka nyingira office. Musibagana konkona ngamba yingira. Nyimirira ng'omusajja ow'empisa nze nankankana mutidde. Bikira gwe gusosomula omusajja badde omulanga ku TV omwegomba omulabirako. Natula. Mubuuzaawo. Nziamu bulungi nnyo nambuuza amannya gange biki teyankalubiriza bana. Abasajja abo balungi nnyo. Walabira eno naye abasajja abo beeraga biki naye abasajja abo balungi nnyo. Ntuuka ambuuza byabuuza mbiddamu bulungi ambuuza osomera wa oli student nembwa ndi student era nsoma Mascom ku Gundi ku Muteesa University. Wow ekyo kirungi bwoba olina gundi kati ozze tugenda kumentalinga tugenda kwongerako. Nangamba awo ojja kuleetayo gundi sente za registration form olumeka gyali mitwalo 2 nenjiwaayo ze zakoma. Olaba enjawulo eriwo eri basaba meka kyasatu n'emitwalo 2 na 3 gye mitwalo 3 mu eno banzijjako gundi. Nasanyuka teyankalubiriza nnyo nanga ajja kudda ku lunaku bwe ruti tuyinayo gundi bwe kiti. Sanyuka already nali nkola eri ewa mukadde nga bwe nva ku eri ewa mukadde nzija wano ku campus n'ensoma nga bwe ngenda n'eri kati kwegamba ngamba nava na ku mulimu kwolwo okugenda mu auditions nga natuuka wa maama nemugaba nange omanyi bampadde mu Bakayimbira drama actors naga osanzeeyo ani biki nemugamba sanzeeyo mwami Ssenkubuge yankozeeko biki. Kale tewali buzibu. Kati eri mu kugendayo mwami Ssenkubuge ali omanyi agenda kubuuza ebibuuzo nti waye sooka okolemu yali nali manyi agenda kunkozesa auditions. Audition bakuwamu nti sooka ozannyemu mu ekino auditions bwe ziwera basooka bafunayo theme ne bagamba kolamu bwoti in case osanze awo ekintu oba osanze omuntu mu kkubo akutte ejjambiya bw'ati ogenda kukola otya nakwerwanako okola otya bwe n'ozannyamu awo nga waali gikoze eki ntugeze nkusanze mu kkubo okutte ejjambiya bwe nkufeesinga bwenti nzizaako ki nja kusimanyiinga bwenti oba nja kudduka oba kale bwe bityo bwe bibeera auditions n'obalagamu naye alina just bibuuzo bye yambuuza bye yangiriramu ndowooza nalabanga waayi oba oli awo nyinza okusobola. Kati olwo oyingiddeyo baani olabalaba waddamu okusanga omulundi ogwaddako waddamu okulaba lwenaddamu okusanga kuba olunaku olwaddako oba twaddamu tukola meeting lwenaddamu okusanga nasangayo mwami Benon Kibuuka abangi bamumanyi nga Dube naffe tumuyita EBK ate eri mwami Ssenkubuge tumuyita Speed. Kati mbasanga waliwo oba ne Lady Aisha waliwo abantu bangi sijjukira lunaku olwo bulungi bali mu meeting ne batuyitiramu awo biki bwe twamala ne tugenda
just yali meeting baali batuyitiramu ndowooza bwe tulina okweyisa biki olunaku olwaddako baatukubira masimu balina omuzannyo baali bagenda yali film series baali bagiyita Byampuna naye nga by then we twajjira waliwo omuzannyo ogwaliko bakayimbira gwe yalina naye nga guli ku BBS gwali ngujjukira Donabera yali Donabera ngujjukira by then yali ku BBS kati tuyingiranga waliwo abali mu Donabera abazannya kati nga tutera okuyitirawo ne tulaba kuba shootinga naye ffe nga tetulina omunaba kuyingira kutuuka kujjamu kamera tubalaba waddaki bayita gundi bagamba tugenda kukola omuzannyo Byampuna biki ne bankasitinga gwali gwa Bwakabaka kati bwe baagira ne bampa roolo ya bagundi bano ba guardsmen abambowa abakuuma nayina ne bannanga awo mwalimu gwenzijukiramu mwana mugimu lwakuba abamu tebakyali naffe by then twayingira abantu bangi twayinamu omuyaaye bamumanyi kwali okwo ku TikTok nnyo Komanda Wanu Kalebule Komanda azannyira mu traffic mu uniform ya traffic Senono Dennis nasanga musichana kyambata lwanga Charles abaana bangi banogenda ndoza oba balaba interview eno batumiddeko baganda bange bwe twatandika art Basemanda Alex batuwa nze bampa role ey'obumbowa nayinamu balala bangi awo twalimu abambowa mwalimu ne Badiru abo twabasangamu mu art already mwebali ne mukayimbira tukola awo bakasitinga awo abantu kiggwa tutandika shootinga oba biki ebyabaawo nzanyo ne gustopinga gastopinga ate ne tuwummulamu nga tetukyakola kyekiddako ekyomukisa omulungi nange Mukama abaddemu mu lugendo lwange abaddemu kati olugendo no story mpanvu lwakuba mbibuuka kati tutuuka tuba tuli ewaka twali tuze kukola ki sijjukira bulungi naye nga Makula we yajjira awo mu ebyo ebiseera we nayingira Makula TV ewa bakama baffe project eyo gundi Donabera egibawa ku gundi ku Makula Mukama mulungi tuzze ne project zino batandise okuzigaba ku gundi kubanga TV za Uganda waliwo esaawa azogirako naye teba supportinga local content bali ku BBS oyo Donabera yali ku BBS obusimayo bakikirizibwa kino kyogeri naye nga local content n'omuwa olunaku mu wiiki ofunda konti oba owezezza essaawa oba eddakiika 45 naye nga 2 bino biki ebyabalala ne mubitijjisa ne mumuwa naye nga Bannayuganda TV za Uganda tuyigo support kyova nebaza nnyo Makula TV. Makula TV yajja supportinga content wa Bannayuganda. Tubeerako Monday to Friday eddakiika 45 buli lunaku. Tomanyi kitegeeza ku content wa Bannayuganda ebe tu supportinga ngaffe Bannayuganda kiba kyamaanyi. TV ezimu nga bo baleetero filimu ogisasula nyine ekibiina kye twalimu nga te bo basasula ya kasente nawe wazannya nga twava bwe namanyira eno Segukasawule twalinga eyo nabweru waliwo awo wova eno Ekawaala noyitamu mukona lwo kalina eri awo maaso ne kati wane ekyengu so waliwo nebbaala awo nga ligaso zibera obuli lwa Monday nga mulina okubaawo. Nali nkyali wano nno ku campus tuli mu yintaani kyokka teri nyina okugenda mu firimu
okuzannya sebo nze nazannya ku kabyisa abantu bandaba nazannyako kati munnange nga olw'emmane mina okuba mu lyaso olwokubiri muwumulamu olwokusatu muba muyina okugenda okushuutinga obutashuutinga lwakusatu oba olwokuna oba olwokutaano kati nga transport alina okubeeramu kuwo kati nze nga bakusobawo n'akasente ka kamera kati nze nalina kamera kakamera kange oba wakalabakaawo kaali kasaffe nnyako kakamera kange ako tingambaganze nyina kamera nga akatugeza kamera tojja sasula kamera yange so bagikwasaako nebagikwasako gundi siri eyo namba eyo olunaku olwali lulina okuzannyibwa kati nga sigira ngenda okulabamu mbigattamu byetaagisa ssente baali batusabye emitwalo 10 za kibiina okuli okwewandiisa simanya n'essaati twala tugende kati olina okuyiiya transport anaakutwalanga ekawala nali nga nva Mmengo ekitone nnyo okozesa 10,200 zalinga 3 4 2 ne 2 kati nalinga nyinawo akagaali nga mbugawo kagaali kanga ntuukawo kati mulina okugenda naye basobagayo tuva tugenda mukono transport wo ekyemisana kityo kati mbitegeera bulungi nnyo kati embeera eri mu art mukomye kuwa kugundi wano makula abawadde awadde Donabella enafuna omukisa engeri gye nali nakayingira bakama bange mwami Speed mwami Charles James Nkubugo oyo musajja wamaanyi Speed muzannyo ogwo yali yagwandika era nga yagudirectinga nga tusuuliramuko bupaati fe abaakajja n'obugira olukaddekiika mmeka zannyayo era nazannyanga kubanga nazannya waliwo era abantu abandaba mu Donabella tekyali kitono kubanga eri seri zanya nawe wenzijukira nali nnyo kale mu extra kuba nzijukira nazannyako nga gundi nazannyanga afande nzannyako bwe bityo mu Donabella tuva mu Donabella atambula bayatambula emyezi nga 8 omwaka gwawera sijjukira bulungi naye gyalinga myezi awo kama atuyama naye nga mukujje no mukayimbira bali naleka sisibudde bagala jova toyombye gyotera okudda eri naleka sigize era nga bampita balina series nabo bali batandise okukola series nga ngendayo nembazanyirako nekyatuuka ekiseera nga nala tebinfevaringa nembateera ddala oba okitegeera era sigamba nti officially navaayo kubanga bantu kale wadde tebyali birungi naye ate sije natandikira mu biliyone nzija nkayimbira mukama abeera mulungi ogwo mwaka guyita nga naba enjawulo nanso olabika ku TV era ugira abantu ne bakubuuzaako webale tukulaba wadde nga tekyali nnyo kyamaanyi kye nalinza nnya naye nga era abantu bagamba nkwebaza nnyo mwami Charles James Nkubuge nkwebaliza nnyo wano mu kamera mu interview eno kati ono mukayimbira joka transport kalingangawo n'akamere oba jese byonna byalingayo baatuwocyangayo ka transport n'ebyokulya nga bibaawo ng'enjawulo ogiraba nga kamera kyetusasula ngaawe wano sivaawo ate ng'abantu abamanyi mbalabako nkola nabo be nali neegomba okulaba ba EBK mwami Andrew Benon Kibuuka bamukyala Nakachwa era mbadde ngenda kubuuza mukyala Nakachwa omusinkano otya kati kolo wamulabirawo yalimu kubanga mu project ya Donabella yalimu ate n'eri project eri gye baayimiriza eri gye nkugambye ye yali ey'Obwakabaka namwe yalimu kati mulaba tweyongera okukwatagana biki tugenda mu maaso kati myaka giyita ndowooza tewayita nnyo myaka Donabella bwe yaggwa aba yali akyalwaninga naye nga before nga Donabella akyalwaninga ku Makula TV anti Jean oyo mukyala Jean Nakachwa
yayina serie ku KBS bali bagiyita The Neighbor series nenge eri ku YouTube ngeri ne ku KBS yayina kati party yo gundi awo y'omukolo nanga ayagala abantu ba extras bangi ngafe wetuli era najja natugamba kakati netaaga abantu abagenda okunzanyirako ngaba extras mugundi muno mukolo nanga tuga wetuli anti jini wetuli nga tuyayana tuya twagala okuzanya tuli nanga kati mugenda leeta amakanzu mwete ne coat na ina akakoti kanga akabbulu nakalimu ku prom nakatereka bulungi ya senior 6 era we natuuka nenkajjayo nga kano ke kajjo okusobola ebiseera ebyo nga nkyabeera wa mukadde nenkaleeta ne batushootinga awo tuzannya gundi zitandika okuzannya ku KBS anti kaali katono tomanyi maanyi nafuna nga ku kyalo abantu batandise okundaba nti omusajja tumulabako ku abantu batandise okundaba nga geeyongeddeko kugama makula eri ku makula bandabayoko nga neeno bandabayoko ate ebiseera ebyo KBS yali okubeera mu ezo firimu kuba neyaffe gye yali ate jjukira yali yakajja ng'amaanyi mangi nnyo naye kati yakendeera makula kati tugira ogwo omuzannyo guggwa kambukebukemu ogwo omuzannyo guggwa Neighbor series gwe yayina ndowooza ne Donna Bella agira ati Jean ndowooza oba yandabamuko mugundi oba namusanyusa mu Neighbor series ako kagundi ke yatuwa akagundi bandi apo yayina project ye empya gyagenda okukola ngeri ewedde eri Neighbor series bali bagiyita The Estate agenda gikola bwagiteeka ku YouTube nali ndi awo yatuma muntu yankubira essimu bali bamuyita Patricia Mbabazi naye bambi kikazi kiri awo nakyo kinnamawulire yazanyanga Donna Bella yazanyanga Donna Bella mu muzannyo gwa Donna Bella kati ankubira essimu kiro nga sibisuubira hello Ronnie how are you I'm okay nangamba kakati osobola okufuna engoye za pate ngaki za pate nti anti Jean abadde ayagala ojje omuzanyireko ko ayina karoolo wano nawunga namugamba nzirina namugamba bugambi nzirina komanyo bazigenda zannyawa nga simanyi nawe wetugenda wa oba ki naddamu magezi luvannyuma ne mukubira Patricia tugenda zanyira wa nga jandiro omanyiyo nti ye nga simanyi nayo nga kati ogenda kwatagana waliwo awo omuwala akuba kati mwalimu art naye ndo yesikamuko takyalimu bamuyita Maria Narukenge naye twayingira ffenna kumpi bakayimbira nanga ojja kwatagana ne Maria Narukenge naye agenda kuba ejjandira mujja funa boda mugende nga kale nakubirirawo Maria kati tukeera sawa mmeka kulira nesunzi batuuka eri ku sete bwakeera sebaka nze oga nebaka omayaka akasimu bannaye jangu ozanyireko bwentyo nenkeera nengenda nsanga Maria netulinnya netugenda jjandira ejjandira oba omanyiyo kyamirawo Katende twashootingira gundi twatuuka eri ku seeti nga waliyo abasajja ab'amaanyi waliyo Bosa Serunkuuma mwami Bosa Serunkuuma nga naye ali paati mwalimu mwami Katumba Faizo nali nakoma mulaba eri gye natandikira eri mu Dynasty banasooka zanyanga nga taata wange naddamu ne musanga wano nga yabayise tugenda zanya nabo bantu bangi nga ne gundi kwali ku seeti
ebbike mwami Andrew Benon Kibuuka nga kale senti ngegumidde nga bagenda kunzanyisa ki Amparol kubeera mutabani wa Gondi Bosa Serunkuuma nga omusajja oyo naye nali mwegomba kuva buto nga mukadde atuteerako ebina Uganda ndowooza mukadde yanjagaza nnyo okuzanya firimu kuba bannaye yabituteerangako bakyala baagala biki netuuka nga gwe bampadde taata wange nga waaw kiki kino neŋŋamba era kale weewaawo tuzanyaawo zisolo etambulira ddala tuzanyira ddala kati tuba tuli awo kuba mukama waffe twali tuwummuzaamu shuuti ndowooza yali afulumyemukko mu ggwanga ati jini komawo adda n'amawulire malungi eri yaffe aliwadde ku makulu ne gye tubadde tukolera ku YouTube olwo bagiwaayo ku makula kati ku makula yo kuba kugirako akasente oba just bawadde buipule mujja kweyize ky'omanya lyesonyiwe lyava by the way kati seri yaffe eyo bagiwa ku makula sanyuka nnyo ye yali seri gye natandikiramu okuzannya nga ndi fully part of the cast nga ndi fully nga sigamba nti ngwambugwe asanyuka nnyo nze yasinga by the way ndowooza director bw'avaako okusanyukira okumuwa ndowooza nze yaddako kuba nali ebyadala njagala baatuwa ye seri yaffe era abantu abasinga bwe batandika okuntegeerera nazannyanga Bernard mwana wa Mpiima Junior ebiseera ebyo nazannyanga Mpiima nga omwami Andrew Benon Kibuuka ye Mpiima senior jajja wange kati nga taata wange ye Gondi nga Lady Titi ye maama wange mweyo firimu nanyumirwa nnyo experience yali nnungi nnyo ng'ebikonge byonna ndi nabyo zannya nabyo bale nange awe nasooka okulabira Titi ng'azannya naye yali ate yazannya mu Gano neighbor series yali ku KBS yalimu naye kati ndowooza eyo abantu mwe baasinga omumanyira ng'omuzannyi kati eyo mutandise ozannya olwo balandise obbokyayo oba tewaali gwe kyobamanya ng'ekyebiri tekikubula mu nsawo tutandika tuzannya mpola mpola tuzannya Security aggwa Donabera wuuyo awedde Security awedde mukama mulungi twakuba season 2 eza Security tuli ku TV abantu batwagala nnyo n'abantu b'amakula mwebale mutuwagidde bwe mutuwagira bannaye naffe tweyongera maanyi kukola n'abalabi ba The Mix Media oba oli awo tusupportingeko fewe tuli tusupportinge fewe tuli mukama wange tusigala tugenda maaso Uncle Sekera nkwebaza nnyo mwana nange okusanga okunkyazaako wano by the way media njogereko n'abantu by the way chali wange ono loni twakwataganira wano ne mu bachali bange be nakabeera nabo musajja ono yanjagaliza nnyo mwana mullo tekirina kyekikujjako ebyamazima loni wanjagaliza nnyo akwadde nti ate obudde wanjagalizaamu ate nange nyina ebinsika binsegeera manya luliwolo olinze nongamba owaaye jangu wano kuba nange nno ndi muzannyi waka mulamu tomanya wande jakutwala oyiribe kati era wali bangali akachansi nga ka space je kali kakuzannyamu nga lunaku 2 kuisaamu ssaawa togana kumpisamu bakayimbira drama actors eno yanjigiriza bingi mu bakayimbira mu drama actors twekola mu ffe ekibiina nga ffe abaana abato abali bazannya bagamba tetujja kulinda bakulu kututendeka byonna katwekolemu akabiina nga ffe abaana abato tweyigirizenga twatandika mpola mpola ne tukola busikiiti bwaffe
mpola era kyatuyambako n'okubanga tumastaringa nga tetulinda nnyo nga bakutwala mu kamera at least kitowa bakulu buzibu ku directinga nnyo nga at least oyinako idea kati tukomye ku gundi secret yaggwa yaggwa kuyita mu kkubo bayirayo nali nkyali wano kusomero wano nga nali wano kumuteesa omwana ajja n'akula n'agamba bannange nkulaba mwami mutabani wa Mpiima Junior Bernard nkulaba nenga bambi mwebale kumpagira abantu bampagidde nnyo bannange kuva mu ntandikwa mumpagidde nnyo ate bannange temukoowa kumpagira banaye mumpagire tukyaleeta ebinyuma bingi kati secret bwaggwa secret yansanga mwana ate ono si mwangu nayiribanga ati eseerebera nebaza nnyo mukyala Jean Nakachwa yampa n'opportunity entandika okukola nga editing kati yampa opportunity nenkola nentandika okukola naye edit naye nga si byangu eno nina okusoma ku university nina editing ebyokuzannya nga si byangu naye nga kyagala ekintu olwekyo omwana ali eyo ng'olina kyoyagala topowa banaye eremerako one day otuuka kati edit ono ow'amawulire n'owa firimu ayinamu enjawulo ayinamu enjawulo program zezimu oyinza okozesa program zezimu of course bibaamu n'enjawulo kubanga nze mbaddeko mu mawulire naye bannamawulire abasinga yeekolera byayagala akwata kigundi kye nga bw'akikutte takalalingamu ne sound etamubositingamu ng'agira naye wali firimu olina ojjuwa obudde olina okukala gradinga olina okusoundinga bulungi n'ogira olina oteekamu beds ennungi olina okugamba establishment si byonna oba okitegeera shot ez'enjawulo kale tebyawukana nnyo naye nga kale firimu byo byeyongeramuko oyombera olina okwongeramu notabeeranga munamawulire kyakutte bamukubya kikone tujja bakuba wakireeta teri bintu byakunyiriza wali olina okalinga ekifaananyi naye kivaayo nga kiriya bwekyo mwebaza nnyo oyo omukyala era abadde kikonge kyamaanyi nnyo simanyi na bwe nnyinza kumwebaza naye anti Jean kwagala nnyo simanyi bwe nnyinza kumwebaza naye mwagala nnyo ebyaddala abaddewo mu lugendo lwange akozesa amaanyi n'abantu okutandika ne bagamba nti nga bwakusanga mu kkubo teyeebuuza oba yeye ati Jean tuva mu secret ampa no time ate abantu munjagadde nnyo mu no time ye yakaggwa ye seri yaffe yakaggwa ku Makula season 3 era ozanya tera neero kyali era nga ekyo omukyalo oyo kyankoledde ate nga takotogera tuli bantu fena tusobya tukola ensobi naye nosobya omukyalo oyo maama abadde maama wange watabeera kuba ebiseera ebisinga mbimala naye nga tukola tuyiriba ate mukyala asiima toyinza kukola kintu n'atakusiima ne bwe kaba katono katya asiima kyova olaba nange mwagala nnyo mukyala oyo mwagala nnyo abadde kikonge kyamaanyi nnyo art industry nampa gundi no time abantu bantegedde nnyo mu no time mwebale ate temujjanga oku tuyina n'empya already yatandise bannange the evil angel omunanfuusi mugende muginyumirwe temujjanga okuba naye mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza byebyo paka wano wendi kati kusoomozebwa ki kw'osinza okulaba nnyo mu firimu eno okusomozebwa kubaamu kubanga era tekuswabulamu naddala eri nga ntandika eri wasinga okuba firimu wasinga okuba obuzibu aba naye bannange kano kankogerere wano ku The Mix Media ba directors bonna abali batandika ebibiina ebito mbasaba
temukalubiriza abaana temubatamya ati nze nina bakyali bange bangi abavudde mu ati babibiina ebyo ebito ebitandika babanyigiriza ne babatuuka ku kisenge buli kimu ne bakibasaba leetayo kamera leetayo gundi leetayo buli kimu ate w'okutuula nawo n'osasulawo abaana mubaagazise bwagazisa ati temubakyaya ati nze singa sikulemerako singa siri mu ati naye nalemerako namanya kyenjagala by the way kigembadde mbuusi ndi musajja wa diguri yange bantikira tebundabiraawo nga mpita ayita mu kkubo nogaa nomuzazanya katemba mbusima teyasoma nasoma ebitabo byange ndi musajja wa diguri mu mawulire kati kunyigiriza ki era okulala ku musinga ennyo asinkananga mu abafirimu era nze obwedda bwembinyumya wano firimu za Uganda gundi TV za Uganda tezaagala kusupportinga content waffe naye nga abaana gyebali abaana gyebali abalina content omulungi waka omulungi naye gwe n'okuba ebiyindi mwaka ku mwaka ebiyindi bannange bagenda kuyambira wa supportinga abaana b'egundi mubawe ku ssente kuba ne bazannyo Makula TV bannange nze sigenda kukoowa ne Star Times at large sigenda nze kukoowa kubeebaza bakola kyamaanyi nnyo babeereddewo bannange baidero era olaba n'emu ekyo ekintu naffe era kyekiri ne waffe ku YouTube content waffe tebamulaba naye n'anoonya akayimba akeeri kyokka waafuna obuzibu mbadde nyina akayimba kange njagala ogiremu booti jangu ombeererewo kyova olaba nze nyina moto nsooka baawano waffe waka kuba newe naafa yajja okujja okuziika mazima ddala kwagenda osooka okumanya okitegeere naye munaye tebaagala tebabiraba bannaye tubasaba bannaye mulabe ku kontenti waffe interview tuzikola ne tuziteekayo ne mubiyitako obuyisi kale atisi n'olabayo eddakiika 2 ziba zimala naye n'ogenda olaba kifirimu eky'omuyindi saawa nnamba oli kuli olaba neefe ebyaffe munnaye temwagala bbiwa nze bannaye neebaza Makula sigenda kukoowa egobye wano ebinigeria byali byetuukiddeko ebinigeria nebinaggana nkobe bannange kiki naye bannaye omusajja ono mumufollowing musubscribing nyenyakadde buli kateekayo obeerenga okafuna mazima ddala kikujjako okyokusubscribinga byateekayo tebinyuma lwaki teekayo gundi subscribinga nyenyakadde kuba abaleetera bintu biri updated abaleetera baserebo bamwe abaleetera gundi bifudde mu ggwanga abaleetera bivulu byammwe byabayinza nga oli oyagala nkukyazeeko nze njija so katuloni munnaye webito birungi ki byofunyemu mu kuzannya firimu byomanyiko ebitindi ebirungi byo bingi siyinza nabbitenda era nga bwe sigenda kukoowa kwebaza Makula TV ate ye anti Jean bannange anti Jean oli mami wange mu industry zadde mu industry sigenda kukoowa kwebaza obaddewo ku lwange nkwebaza buli kirungi kyennyina ebisinga mu ati muno nina ku lulwo mpadde kasente nfunyemu emikwano nfunyemu abawagizi nina abantu nga nze sisobi nga n'ogezo njogerako ekintu muba mugenda vaawo bubi waliwo omwana bamuyita Bridget waliwo ne Hope waliyo n'abalala bamuyita Baby Sandy baana bangi nga bo ba diehards era bo bali team Ronnie Segujja nga bo kookola ensobi noyogera ku nze muba mugenda vaawo bubi awo ekikono kiba kijja seka naye ng'emikwano ebyaddala nkozeemu emikwano ate eginzimba mikwano emirungi ddala nga ngenda kati ewantu banyaniriza yegoroni kale yitawo kati nakomawo okwebaza mpozi ne mami wange nkwebaza nnyo tombeeredde mubi mu lugendo lwange luno obadde supportive nnyo ne dadi wange temubadde babi temubadde bazadde babi mu support nze temulina kye munkugidde
buli wemuwe mbadde ngamba nti kati numba wano yogenda soma mawulire genda bw'obanga owulira gagenda okugira kale afunamu kati mawulire ago asokoze bwe kati maama nti ngenda soma mawulire lwansonga eno n'eno kale nga nnumba kati n'olwekyo abazadde banaye musapootinga talenti z'abaana omwana obw'omulabamu nga yeezinyaazinya ali awo ayagala ebintu by'okuzinaazina mutereko ngako music apractisinga amazina oba waliwo ka academy awo ak'amazina okumpi ku kyalo mutwala ayiga amazina bw'obanga ali awo yeesambya omupiira bwa academy b'omupiira tuyina bungi wano muzannyi funayo ekibiina mutwale mutendeke aweeva kito kitya bisumbuwa naye mutendeke nze ekyasigala nga kimotivatinga wadde natandikira mu kibiina kito ng'ate ebisoomooza bingi nalina ekirooto omwana bw'aba n'ekirooto taswala lemererwa omutwale ebyo abalabi baffe abalungi abadde mix media kati Ronnie nga tumaliriza bubaka ki bwolekera abaana ng'ali ayagala kujja kuyingira firimu sigenda kukoowa nakakyogera emirundi oba emeka kuva we natudde wano kirooto beera n'ekirooto ate n'ekirala kadde osobola okubeera n'ekirooto naye bw'obeera n'ekirooto naye nga naawe okitankana obuukabuuka era kimaliriza tekituuse naye bw'obeera n'ekirooto n'ogamba nti oba lazima ki nina okukituukako kiba kirooto kozi n'akadde oyinza okubeera eyo ng'olaba ebintu tebitambula ogezezaako mu firimu bakubbye bubbi waliyo obubiina obw'ekisiru naye mmwe badirekita mmwe ababba abaana mmwe ne mubajjako ssente ne muzibba mu kifo ky'okutumbula ebitole by'abaana ne mubaddako ne mubabba ssente zammwe si kirungi omwana mulage ekkubo w'alina oyitira tomubba bubbi ssente ze bw'aba kuwadde ssente ze genuine tozibba ssente ze muyambeko ofune w'omutuusa abakola kyabanyiisa abaana katemba naye nga twali badde n'abaana ab'amaanyi mu ati muno byebyo omwami Seeki Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka wekiri Masaka City yeetongola bannange Masaka City Ssaabasajja Kabaka yasima n'atuwa ekibuga n'abawa ekibuga pulezidenti wammwe ali eno nze pulezidenti ndi eno mbasakira abasakira bw'atunoonyaako banaye tumwebaza omulimu gwakolera industry yaffe eno si mwangu kati Ronnie nga tumaliriza bubaka ki bwolekera omuzadde ng'ali eyo tayagala mwana we ayingire mu kintu ekitibwa talenti yonna anti abazadde mulimu okuzannya firimu mupiira kuyimba bubaka ki bwolekera oyo omuzadde kati ffe ebisoomooza tulina bingi naddala ku sayidi y'abazadde abazadde oba baasuukawo simanyi abazadde balowooza nti buli ayingira art industry abayonoonese abaafuuse muyaayi abaafuuse muki kati abaamanyi buli ayingidde omwana waba n'ekitone ky'okuyimba n'atandika okuyimba awo n'ab'oku kyalo bennyini yafuuka muyaayi banywanjaga nga si bwe kiri wabaayo omwana nga ye kyayagala akimanyi era agenda mu ndongo ye n'akuba endongo n'adda ewaka nga oli bw'aba agenze mu firimu ng'ekimututte kyekimututte nze kati nze olaba Uncle Seeki nze mu lugendo lwange siyina we nakolerako muze mubi ne nnimba mukadde nti ngenze mu rehearsals za firimu mu biduula sirina nze n'abaana bannaye mwekuume bw'osalawo nti ogambye maamawo nti ngenze mu firimu gy'oba ogenda naye omuwa amaanyi agaga ebyaddala akwesige aga omwana wange kituufu abeera agenze mu naye gwe buli w'omukola ebyekiyaayi naye gundi yajja ajjirinnyamu akusibire ewantu
akuggyemu obwesigwa munange. Kati luninga ogwo omuzannyi wa firimu nawe obeerako n'obudde bwo obw'eddembe. Era kati nga wendi wano onsanze mu budde bwange obw'eddembe. Oba okwasaganya biki? Kwaba manyimu abazannya firimu mubeera bize sikiti ku sikiti, siri ku siri. Nze era ebiddala sikedi yange era bize. Ngeri gye ndimu ndi camera operator, ndi muzannyi ate ndi editor. Kati byonna obudde nfulira ddala butono era ne bwo nfunye wano. Just kale ofunayo omuntu yenna ofunayo ko obudde n'owummulako. Naye nga nze omuntu ayagala nnyo ebintu by'emirembe eby'obutakalukana lwakuba ate njagala nnyo ne art. Nze bwe mba nkola editing naddala editing nja kwesiba nnyo ku editing n'okuzannya. Kale bino ebintu bye ndi mu art mba mpulira emirembe bwe ntuula bwe nti ku keyboard mpulira nga ensi yonna yange. Era kati gwe ne bw'ojja nyinza oba n'omala oŋŋamba nti vaawo era saagala nnyo nze muntu ansumbuwa nga nkola. Nze bwe mba nkola kubanga bino ebintu tubikolera abantu ate abagoberera seri ensobi yonna gy'okola mu seri eba ekyusa olugero omulabi oba omubuze era nkyewala nnyo bwe mba nze nkola waaka wange. Kati womala okola oyisa owaako omuntu omu najja n'ayisaamu n'alaba? Of course mukama wange nagatereezaamu wano kyusaamu wano kano kongera mukama wange anti jinjoba omukazi bannange ne bw'okola ensobi nga kayiseewo kuba tuli bantu katera oyitawo naye nga kali eno mugundi munda eno tukoze kino ensobi bannaye tugiddamu nga nti kayiseewo bakunsaasira n'asonyiwa atutwalanga baana okugamba oyo omukyala mulungi bannaye ye muntu gwe nali nkozeeko naye omulungi mukazi mulungi nnyo ayagaliza. Kyokka ate nafaanana ng'omukambwe. Faanana ng'omukambwe. Ye era sawa weba yakola naye ba byakusinika mannyo. Nze mumanyi namulabako awo. Sawa weba yakola toleetamu ate kusinika mannyo naye nga ye mukyala asinga okuba omulungi. Bwe nalinda abantu bonna benkoledde kuba nze njiribye mbaddeko nkubyeko ebifaananyi ngenzeeko ku mikolo nkubyeko ebifaananyi. Nina omusajja wange gwe nakolanga naye DC nakolako naye DC awo ali awo n'ansala musajja wa kabi naye akuba ekifaananyi omusajja wa mikolo nga tugenda ku promu z'abaana nemukuba nange nonakuba ebifaananyi ebibaga neno gweza n'ogwesakoze tegiriyo lo era ndowooza ompulidde ng'onyumya ebintu bye booti ebimu nsiriikiridde ne ŋŋamba ono omusajja ng'alinga nga akoppa gundi yange. Naye nga nze mbadde ntambulira nnyo mu mugundi mpola mu art okuva dda nga byagala nnyo ng'era essimu nze nga bwe nkwata essimu nali mujagujagu nga njiriba nnyo obusimu bwange naye nga bwe nkwata ku ssimu bwe nti esooka okukola kuggulawo YouTube channel Facebook nenjikwata nentandika kukola waliwo awo ka app ka InShot kakozesa nnyo naye lwakuba ennaku zino balina CapCut balina naye ffe twakozesanga nange ze gyesinga otegeera wate naye onyenze njiyiga eno naye kati edda ffe twakozesanga nnyo InShot njigwiza ate PC yange maze kwonoone nengera tandikanga naye nyina ebimu byesamanya ebimu bannaye mbabuuza kati kano kataddemu atya akakola atya ne bakakuyigiriza. Nze nga sinnayiga bino programu zaffe zino eza ku kompyuta nga nkwata InShot nenkola lyrics video buskiti nga bweditingira ku simu nga sinaziyiga era idea y'okugira y'okufuuka by the way ne n'amawulire ganjagaliza nnyo editing natuuka wano nze nayingira amawulire nga njagala ebintu bibiri kuwandiika mawulire bakupresentinga ne kati ate bwe natuuka gwe nga tuli wali w'amannyo okimanyi nti abantu abasinga obungi baagala purezenti abawandiisi batini nnyo. Nze nayagalanga nnyo okuwandiika nayagala nnyo okuwandiika naye bwe natuuka ate nga ku ground biralamu ngenda omanyi nze nali ndabira wala
maga bwenti amaaso ntunula TV eno nawe ebikono bingi mawuli kuba nze nali mujagujagu nga twakayingira ya wano na tambulangako media houses ngamba saba nga nteeka ya application mbagamba naye nsobola okugira wano ne bwe kiba bwe kiti naye nga ndaba emirimu egiriyo sajja tebata eja presenting nga tegiriyo naye nga agamba oba osobola kamera weguli n'abaana tebabyagala agamba bw'oba osobola editing mulimu gwo weguli mu mwezi gumu ku campus nali ntegedde kyenjagala era nagambirawo ebya presenting nkoze eki mbitadde natandikirawo editing ne kamera ne ngulirawo awo kagundi ka laptop era mukadde wange yanyambako gula kalafu nali kamanyi ngaina ka laptop kange ngaina ne waka akoko ka laptop sigenda kasula kabyafaayo kwe nayigira buli kimukadde wange yanyambako kagula bannaye ka laptop ako era kyovula bayina omukono wano wendi mama wange naye ataddeko tofaali boyinayo batobo ne baganda bo je bali basoma bakyali bato naye basekendwe ba video mwali mu primary omulala waliyo omutali mu ggwanga babiri kitegeeza aliwo bweru tetuyingirayo eyo nnyo tetuyingirayo nnyo naye mu balenzi nze mukulu ate ne mu mami wange ne taata wange gwe mukulu naawe olinga nzo wange nga bwe mbamba gasse mama ne taata naye bwe tubamba awudde nti mu maama wange yekka sinze mu taata wange yekka sinze oba nfunire wange sinze mukulu ne mutaata wange sinze mukulu naye wobagatta nze mukulu nze nkitegedde okitegedde kati so ngalo ninga omuntu abeera awo bamanyi aba firimu kiba kizibu nnyo okubeera nga wooli nga tolinawo munno ono aliwa munno ono ono yaliwa munno tonamutegeera ono mwogere bannange munno ow'okulusegere no munno ow'okulusegere bannange bannaye nze girlfriend ekibuuzo ekyo singa kati wakivuddeko nadda kubanga olaba oyogedde bwotyo ng'era sibitegeera abaana b'e Kampala nze bannange abaana b'e Kampala bannomye emitima kabavaako abaana b'e Kampala abaana b'e Kampala bamenya emitima naye baana mmwe lwaki mumenya emitima ate abamu mutwepikira bwe tumala okubawa emitima gyaffe ne mugimenya lwaki mumenya abaana b'obulenzi emitima kati nze naggulawo ekikwekweto omukazi gwendaba nga amenya omwana w'abendi omutima tulina akakiiko kaffe akagunjula abawala abo abamenya emitima nze nammwe tusobola okuwandiisa nze president nange munteekeyo munteekeyo ekibooko ejjakaawa kibooko bannange egenda kunyooka ku baana ab'obuwala mmwe abamenya abaana b'obulenzi emitima mutumenya emitima abamu mmwe abatwesembereza n'otusembereza nogaba bwannaye nakutega ennyebwa kangezeeko ogusemba kyokka ate olugiramu ate tekivaako ate kati tekivaako abaana ab'obuwala lwaki mwagala nnyo obusente okusinga omuntu yennyini so babuza n'okubuuza ayimiridde atya musawo okitegeere kati muba mwagala tutuule bannange mulekerawo ebintu by'okumanya kati nze mwanjija kulaavu era kati nze kibooko gye nzijjayo ng'ekaaba endisinga ndi not searching byebyo kati Roni bubaka kibolekera bafaani bo tumalirize obaka bwendekera bafaani bange bannange mukoze kyamaanyi kuviira eri ddala Donabella Secret no time twayina neighbor series ku KBS emizannyo gyonna gye tuleese ku gundi ku makula mutuwagidde nnyo kati kwega mubaddewo nnyo mu lugendo lwange mbeebaza nnyo bafaani bange mbeebaza nnyo omanyi saaga bayita bafaani bange mbanjagala nnyo mikwano gyange abampagidde mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mwebale kwekumira wano ku The Mix Media ate mbanaye musubscribinge musharinge bannange
enamwe tugenda bakolamu akakiiko mu abatayagala kusharinga content w'abana Uganda tugenda bakolamu akakiiko nga bwe twakakola ku bana abaana ab'obuwala aba kyankalanya abaana ab'obulenzi ababamenya emitima musharinge bannange YouTube y'omusajja naye yagaleko okitegeera bannange sigalanga mama taata just okulaba oba omusupport nze gweraba likinga sharinge kikujjako kyekyo naye nga tumirako banyinaffe baganda baffe abali e Bulaaya manya batuwagira nnyo soko bayisemu eggali boogerekaawo babuuzeeko bamenye amanya asijja kubamenya naye nga batuwagira nnyo waliwo ne bagundi abasharinga waka waffe wa YouTube tulina YouTube yaffe naffe tuteekayo abaasubwa no time gundi seri gye mbadde nnyumyako ku Makula TV so genda ku YouTube bagiyita Jeka Films n'oginoonyako ebyo byonna gyeri kuva season 1 erimu buli star wali olabyeko Mr. Kisemakula nga azannya namulabyeko awo tuyinayo show nga 18 19 n'abiri ku Theatre La Bonita July omwezi ogw'omusanvu 18 19 n'abiri 18th 19th ne 20th July omwezi ogw'omusanvu ku Theatre La Bonita Aromantic Entertainment ne bakayimbira Dramactors begasse wamu gwe kuba mwaka fana ba Stage Kings Andrew Benon Kibuuka just James Ngerio inayo Ahmed Rubo Florence Nampi eno jini nakachwa eno inayo Aisha Chomwahanji eno inayo Anne Kirabo bannange banji abantu kyobomanya bayitirivu oyinamu papa Misach bannange oyinamu Tata Sam abantu banji naye mujje abantu mujje mutuwagireko ku Theatre La Bonita okuyingira just zigenda kubeera emitwalo 3 ne VIP emitwalo 5 tetusedde bana meza wale ababeere nga ayagala emmeeza ngenda kuleka enamba yange hajibawe nojiba wao ebyemmeeza tujjagira tujja kwogera oba tosobodde kunkubira osobola kunnoonyako ku social media handles zange nkozesa Ronnie Live Segujja buli wamu Ronnie Live Segujja Ronnie RONLIV Live then ne Segujja n'abaana bato bakkirizibwa okujja eno show teyeesittaza tesosola tesosola myaka kati namba osobola okunnoonyako ku 0706 95 25 54 gwe ne yeetaaze tiketi oba yeetaaze table weetuli tujja kukolera reservations oyina ekitaterekeka ku show akatarekeka kaali baddaako akagundi show yaffe naye onzijjukiza kati nkoogedde mpozi n'ekirala mweyongere otuwagira abeetaaze ku tiketi anti era mbawadde enamba yange njiddemu no ngamba wabayinza ozisanga tiketi ku Theatre La Bonita weziri oba osobola okunkonako ku namba yange ne social media handles zange Ronnie Live Segujja TikTok gyendi Facebook gyendi wonna yonsindikira handles zange nzaze managing nja kuddamu bulungi aho bado enako badde oyagala okugamba akaki baaba mweraba mubeere bulungi mbagala nnyo mwebale kunsupportinga bannange sigenda sukkawo nno wano nno lunaku olwaleero amanya nsigadde nze Uncle Seeki president w'e Masaka City omugenyi wange ndowooza mumuwulidde bannaye gwali eyo ng'olina ekitonde kyonna kyoyagala okuggusa lemerako ebintu tebiba byangu olugendo luba luwanvu naye omala n'okola ki omala n'otuuka ate omala n'owangula bannaye nno naawe bambi gwali eyo bambi tufisayo kadde mulabe ku content waffe abantu bano mbaleeta sekuba kweraga tekuba kuyisa budde mbanyagala naawe ali eyo oddemu essuubi ogambe olunaku lumu ndikikuba olunaku lumu ndituukayo basi baleese kola likes kola views kola sente njagala obeereyo nga naawe oyina essuubi omuntu omwegombera eri natomanya biki byakola ki biki byayitamu naye omuwuliramu wano ku lugendo lugamba nange nnyina okulemerako so bannange byebyo naye nga bannaye tubasaba bambi mulabe ku bwaka waffe interview ebeerako wano ku YouTube
ngenda teekawo n'ennamba ya WhatsApp awo gw'abeera yeetaze okusheeyalingirako nja kubanga nsobola okusheeyalingirako n'okumulangira nawe wali eyo ng'oyagala okulanga ebyokulanga ebyo nali nabigiramu naye nja kuddamu oli wanaaba azze nga yagala omulangira sikiinaako buzibu bane tusheeyalinga ati guno omwaka gugenda okuggwako nga nkonyayo emitwalo egiwera 10 egy'abasubscriber nange nfuneko kaawaadi omanyi ffe munnendo tulina nnyo by'amaanyi nnyo bye tufunayo no ku YouTube naye nze wenfuna kaawaadi ako obulamu buba buteredde nze kuba nzibane sijja balimbi nze ng'oggyeko ebbaluwa zennyina eza 6 n'ennya nene wala gye nfunye waggulu siinayo awaadi n'emu siinayo n'emu ne nali class coordinator sigirinaayo ne gye baali bagenda okumpa mu educate ku St. John's eyo gye nali ekaabooko nze erinnya eryange baali buuka ne balondera eri abantu abalala bataabeeramu kati so nze yegenda okuba awaadi yange genda osooka mu bulamu mpozi n'awaadi eringa endala oli n'akusanga n'aggamba muganda wange webaleka awaaka ako webale tuleetera kano era watuleetedde gundi naleddeko ewaffe eyo mu kyalo naye nga ntukola tubeerayo luli watuleetera gundi so ze za awaadi zokka ze tufuna naye tetunalira bannaye bye tufuna so bannaye tubasaba bambi mulabe ku waaka waffe omuyimbi obeera ng'oli eyo oyagala tukolemu ka interview nze wendi namba yange ngenda giteekakawo ku WhatsApp onkoonako omusajja mumuwagire bannange byebyo naye nga njagala nnyo okwebaza abakyali bange babeereyo ebweru Kasaggadde Oshira Rose Steve Fulo mbaagala nnyo na buli kiki bakyali bange abampagira abalaba content wange newerekereza kaddatako mwana gwate goli big nnyo sina kyakugamba oguli bamukolo nange ndijja nenkubeererawo so bannange byebyo lwani neyanza nnyo obudde bwompadde nojja ne tunyumyanyumyamu ku bintu ebyenjawulo tunyumizaamu ate nga tukyanyumya kubanga mbuuse bingi nze wendi oba osanga oli awo tulidda nenjibaviirako ntono nze wendi kyonna wabayo akapya eyo bannaye naye musubscribinge ku channel The Mix Media mufollowinge buli kimu kyateekayo mubeere nga mukiraba sheyayingirako munno naye alabe ku bintu ebimuzaamu ku maanyi ng'omusajja bw'agambye tabiteekayo kweraga oba kufuna likes abiteekayo gwe naawe ali eyo oddemu essuubi so bannaye olaba ka interview kano akankoloni ke tukoze kasheyalinge kaweereza omulala so bannange bebyo sigenda sukkawo wano Ssaabasajja Kabaka wangaale mubeere bulungi mweraba Mukama Katonda abankuumye